Emikolo gy'okujaguza ameefuga g'ekkanisa ya Universal Apostles Fellowship of the Righteousness gibadde ku kitebe ky'ekkanisa eno mu Jinja era nga gyetabiddwako abagoberezi ba Nabbi Dawudi abawerako. Wabaddewo okusinza n'okutendereza okuva mu kwaya ez'enjawulo. Nabbi Dawudi yazze ayambadde ebyambalo ebitemagana wakati mu bagoberezi be okumukubira emizira. Nga kyajja akkalire mu ntebe abavubuka mu kkanisa eno bamwanjulidde emmotoka kapiyata gye baguze okulanga emikolo gy'ekkanisa n'okubuulira enjiri. Mu kubuulira Nabbi Dawudi asabye abagoberezi be okwewala ebikolwa eby'obwenzi, obubbi n'ebirala ebikontana ne Katonda. Obwenzi bumalawo ekitiibwa. Fornication removes your honor. Akubiriza abantu bulijjo okusinza n'okugumiriza Katonda kubanga mu ye buli kimu kisoboka. Nga tolina Katonda, toliko ky'oyinza kukola. Abakkiriza mu kkanisa ya Universal boogedde ku birungi enjolo bye bafunye mu myaka 16 egya Nabbi Dawudi ng'akulembera ekkanisa eno. Kusooka mu byonna tukkiriza kutya Katonda. Eyo neebanga nsonga nkulu kubanga omuntu ataliimu Katonda twakuumika ate tafugika. Minisita Omubeezi akola ku nsonga z'ebunyolo Jennifer Namuyangu agamba nti Nabbi Dawudi ayambye nnyo gavumenti mu kukubiriza abagoberezi b'okukola okwewala ebikolwa eby'obumenyi bw'amateeka n'okubakunga okwettanira enteekateeka za gavumenti ez'enjawulo. Asomesezza abantu okukola ng'ate era gwe mulamwa gwa gavumenti. Pulezidenti Museveni olaba kati atambula buli wamu asomesa abantu kukola kubeera na ssente mu maka. Nabbi Dawudi yakitandika dda. Ivan Lubega yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.